gravity omutujje mukujju mbeera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe ebyakabi byonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Waffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Kintabuli ky'omuziki ekisinga ku beat fama kale katulabe munnafono ye agamba atya. Amushara wange mukyalo na mwanjula ekiyaluka bali abiri olwo omwami gwe bayita batte mpulira ly'abatte ddala sirimanyi alabika Afumba ewange n'omwami oyo so badde njagala onyamba omunkubirireko mundobeseze. Anti kakati mukazi wo kwenkana ki oyinza okwesiba mukazi wange ndudde naye kubanna mwanjula n'okwanjula n'ebintu ewaabwe nabiwaayo. Si bano bakukyalako bukyazi nti oba mwagalako bwagazi mukyala wange waddala kindaga nti alabika Afumba mbali abiri ate omwami oyo aba yanzibiddeko ndamuyita batte so kyenjagadde omunkubirireko. Kakati lwaki oyagala tumulobese? Okumanya nga njagala omulobe sirina nnyo nakyemugamba naye kyenfa kumanya lujulizi bwokka tamufuna ogenda kuba okoledde kyamaanyi nnyo. Kale beerako onaayogerako naye onaayogerako naye oya bulungi onaayogerako naye nze kuwendi ngenda kuwuliriza nsa bujulizi. Kale beerako tovaako nze kusomo sigenda kuvaako ntambula naye sigenda kuvaako. Kale beerako kale sebo kintabuli ky'omuziki ekisinga ku beat fama mali abiri abakazi we muntu atutuuse naye era abali abiri agafumbamu n'abasajja si mukazi ganoonyaako ki olina akasagazi anti akali amaggwa. Alo? Jebale nnyabo. Kale sebo nawe gyebaleko. Kakati? Sebo. Mbadde ntuuse oli kyengera? Kyengera? Oliwa? Ndi Busega. Mbadde nsaba ku batte. Ani? Batte mpa ku batte oyo. Bannanga agenze kunaaba. Sebo. Mumpeeko kubanga kyenjagala omugamba kiri agent. Bannange kikyotawulira nkugambye batte agenze kunaaba twagala nimutwalire mu kinaabiro. Gimutwalire. Mwagala ningize omusajja. Omulingize kakati kyogamba nti olina kyotamanyi kimufaako. Namwe mutama. Kale kanje mutwalire. Yanguwa sirina airtime. Tompapya. Gwe batte. Kwata abayaye bo. Namba yange wabadde yaaki. Ate bano bakibumpa. Linda ko nkyali mu kunaaba, linda ko male kunaaba. Ndi mu kunaaba tina. Sebo. Bano bakibumpa. Ndi mu kunaaba onsungwa. Kwata nawe. Sebo.
Sebo nkuwulira yogera sina budde ndi wuwo anti mbadde nzizeno wuwo naye ate toliiyo kati oba nkole ntya ewange wa ate ngamba wange ng'ate ndi wange mbadde anti eno aba mu nsonga kwate nawe essimu nga tongamba oli wange alo basebo Wange ate musajja ngambye tabamanyi ate tabamanyi gwe towulidde ng'ayogera naffe zangambye tabamanyi bannange muntu munzirize mumpeeko essimu yange wagijeewa sooka omunzirize tompapya nammwe temunsumbuwa omusajja abagambye tabamanyi mwe baani nze Mukunja wa BTFM Mundobeso wano mu program Simuka bawa akutegedde ofumba Mumalya Abiri oli waabatte ssebo mulina mukunaaba akati ani nze Mukunja wa BT Mundobeso bawa akutegedde gwe nowooza nfudde oli ku BTFM ne Mukunja Mundobeso bawa akuwulidde ofumba Mumalya Abiri mukazi gwe nedda ssebo muneefe tuli eno twafiiriddwa tulina mu maziga mumulina mutukubira ate yani gwe otuwadde sibatte nze ono bulaza wange tuli mu maziga tuli mu kukaaba nga mumunkubira mu Mundobesa okubye na wrong number wrong number ate nga banna ali eri aligita balina mukunaaba naye maama bakazi mmwe mukoleraani temukolera sitaani mmwe bwe bakutuma sitaani bakuwa omukazi gw'otwala kakati laba wuuyo oli ali eri yamwanjula kakati atali wa mulala oyo taba sitaani oyo anti Mukunja nze nkugamba bulijjo abasajja muzigwamu nnyo mwagala nnyo abalungi mwagala nnyo abalina obukendo obutono ng'obwennumba n'okupapa kwabayitira atoba mukama gwandeetedde kati guma musale ku supiidi Mukunja olwaleero osinkana omwana omuwala enkya n'ogambe wange tewali poliisi jangu osale sipiidi ng'ate ensi yennyini ekutwala sipiidi anti wulira kakati kabatwale naye sipiidi ensisimuka ennyuvu buli ku makya n'Omukunja nakacwa n'amooti ku Beat Fama ekintu buli ky'omuziki ekisinga bate abasse okikoze essimu zaffe enzigula oli ku BTFM ekiyita buli ky'omuziki ekisinga enzige zaakomyewo busaanyi bulya ebintu ebukoma nsimbi bali mu kaaba Malya galyaga ayinza n'okuba 10 agaweza tokisussa nnyo bagambye abiri omuwandiisi watulimu mukola zifola musinzidde bulenga kyamazima abakazi oba tubakoledde kikuba ekyamazima omukazi oyo ali Mumalya Abiri yeekaza bwekaza omusajja agoba ekisirani mu bibeningi bulenga bana oli Mumalya Abiri eno ojjayo namukkuto eri ogendayo namukkuto akutali ati Mukunja nakacwa n'amooti yenze birungi ebuwambo ne Mukunja bambi kasa omusajja ategedde amazima omukyala amwesonyiwe kubanga ali eri wa muzeeyi wa mwami batte nze badde ngamba yani mwesonyiye bambi n'anoonya omukyala omulala amwagala bambi oyo amuveeko nsigadde birungi ebuwambo nayalowooza ye amweteefuteefu okuta bannange omusajja agoba ekisiraani ky'omukazi oyo naye bannange abakazi abafumba mu Mumalya Abiri bo bakikola batya n'ofumba eno n'ofumba n'eri nze omwami oyo amagezi gemuwa ekisiraani ekyo akigoba agobera eddala tamukkiriza nakudda waka nti alina ne byanona Mukama Katonda muganda wa Mukunja mwebale kuweereza bamikwano yenze maama Jackie wane ekiteredde Endobeso eno njiweerezaako abakyala bonna abafumba mu Mumalya Abiri naye mukikola mutya nakacwa ate kitya ekyokufumba Mumalya Abiri kati toladde oyo wakikola nkiraba naye maama kwe tokitegeera mukunakacwa moti mwe bali kuweereza mikwano zonna byamuwana mukulu ne wabulaba naye mukunze kakubuli abakazi eyabaloga ye tannafa akyali mu nsi era nenoobugira ekikazi nga kyekaza bannange ensi we tutuuse abakazi bannange mweddeko naye abakazi bannaye mulimba n'owulya ekiwomene ku ky'omukazi nga kyogera omusajja amwesonyiwe amuleka amuveeko amulabe bulabi amwesonyiwe amanye nti yafuna malaya yennyini sigale gemale mwana mukono mbagala nnyo mmugo ntumiddeko abantu b'enkomero kati era nti mbagala nnyo Mumalya Abiri ekyo kinkanze ekivve kyo
sikukiriza kuva waka kiro oyinza okufumba Mumalya abiri. Mukunja nena akachwambala musiza bannayo oyo omukazi muyaye. Oyo omukazi muyaye nnyo naye abakazi bafuse bayaye naye lwaki abakazi tetweddako. Ono manager Sylvia Mukono. Kinta buli ky'omuziki ekisinga ku beat fama mugamba mutya kale katulabe abakyala. Wange wale kweza mkadde wange nkale sebo onayiga Patrick namayamba naye asitoni musajja ategedde obujiriza abufunye omukazi mwezi nyagobe bannange tuweereza kale ojoyako nemukulu Kasamba liringa mawokota naye musajja anyumidde yego wayanjula be batayenda ngugambi okimanyi omukazi oyo ali Mumalya abiri. Mumalya abiri anza n'okuba awezaana. Tokisussa nnyo tetukiwulidde. Anza n'oba n'amakumi agaweza. Kale nno. Yaman gravity omutujja mukujja mbeera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribe nga ku YouTube channel yo olabe ebyakabiri byonna kyekimu.